tugenda mu maaso n'emwami Mpuuga tukwebaza olw'omukwano gw'otulaze. Abasajja abo babi bali smart bambala amasuuti ne saati enjeru bateeko n'entalabuusi ne bagenda n'emizikiti ne boonoona obudde n'abagenzi okusaalira ddala nti bagenze kusaala naye balina emitima emivundu ate bulijjo bagiterese batandise okugijjayo mu lwatu. Abo ba Muhammad Nsereko basajja babi balaze ettima ku mulambo gwa munnaabwe ayogedde nonsense throughout. Kale omusajja oyo nali ndabanga alina amagezi. Mpuuga ekyobusiru kye yakakasiza nti talina magezi yadde muzadde kwe kukwata abaana b'omugenzi wakati mu kusika omugwa n'abajja ku mulambo gwa kitaabwe. Kyabadde kikolwa si kya nnono nga ye Muganda. Kale bino ebyensi byali mututte naye engeri gyagamba nti Muganda ng'ate na wakitiibwa mu Buganda yali badde tamenya nnono. Saagala kunenya maama wa Sseggirinya n'abafamire ya Sseggirinya kubanga of course banaku balaba obuvunaanyizibwa bwe basigazza. Abantu bangi be tubeera nabo tebasobola kwetika obuvunaanyizibwa bwaffe kubanga tuyina ne be tubeera nabo mu bulamu ng'akimanyi nti agenda kukulabako enkya naye ng'era alina obuyambi bw'atasobola kukutuusaako yadde ku muntu. Yes. So essaawa zino bo balaajana lw'ebyo bye baabasuubiza. Balaajana lwa nsonga ba palamenti yamaze okubalaga nti waliyo emitwalo 33 buli memba wa palamenti zagenda okusonda ze milioni 10 Sseggirinya yagamba yaweebwa obutwa. Kati awo tubajjako tutya omusango gw'okuwa Sseggirinya obutwa naye kenyini yakyeyogerera era ne batavaayo kwewozaako nti ffe tetwabumuwaako. Kwembozi Muyogi Geoffrey Mayanja gegange webale kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba. Tukakasa nti no bitambula bulungi nnyo ku side yo. Naffe no tuli bulungi okutwaliza awamu tetulina tabu yonna. Tuzze tuwayeemuko ku Mboozi ndi wano n'omulangira Jemba Kiweewa mpazi nalo liryo Kiweewa Jemba omulangira. So tuzze tuwogeremuko ku nsonga oba oli awo ezitambula mukadde kano nsanyusa okulaba papa. Mina nange nsanyusa okulaba. Ogamba otya webale nakunkyazanga n'otabanga Alani nompanga omukisa nembeerako ku platform eno kuba Alani kyakola oba kikola mu mutima mulungi oba mubi webale kunkyazangako. Amina. Tuli wano bingi ebitambula. Over the weekend wabaddewo okuziika tusooka okusaasira abooluganda lw'omugenzi Muhammad Sseggirinya nti kitalo nnyo nyini ddala okuvibwako omuntu wammwe emikwano gye naffe ffenna kubanga abadde mubaka wa Parliament ya Uganda naye nga tuvudde ku maaso so tusaasira abantu mwenna naye ebintu byatambudde bingi nnyo mu kuziika kwe okusika omuguwa kwabadde kw'amaanyi nnyo okuyisinganya ebigambo wano na wali abamu nga bagamba nti ekifaananyi tekyabadde kirungi ku sayidi zombi ku sayidi zonna. Simanyi ebintu guwabira byotya naye nga ndabyeko awo n'omubaka Muhammad Nsereko w'ekibuga Kampala naye ng'ate obusungu naye alina buyitirivu nnyo. Abafamire okuva lwe baaziika boogedde ebigambo bingi nnyo naye ng'okusingira ddala banenya ekibiina kya NUP nga bagamba nti kyakola effujjo n'obutaziika Muhammad Sseggirinya mu nziika ey'ekitiibwa Parliament nga bwe yali eteeseteese. Ensonga zino ziraba otya nga gwe omugoberezi w'ensonga ate era omulwanirizi w'enkyukakyuka. Okusookera ddala njagala okwebaza Mukulu Mpuuga olw'obusirusiru bwe yayolesezza okulaga abantu n'eggwanga Uganda watuuse mu busiru. Batovodde mwawo omuntu wasukka obusiru ng'ayongera kukola bintu bya kisiru okusinga ng'okumuvunaana. Tumwebazenga okulagira ddala abantu nti byonna bye tuzze tumwogerako bituufu. Yakakasizza wakati mu bugwagwavu nti ddala Mpuuga mukozi wa gavumenti takyali munnankyukakyuka. Era njagala okwebaza bannayuganda abaabirabye ne basirika oba ne bategeera
level y'obusiru omuntu gwe tubadde tubalamu amagezi watuuse kakati ekyo nga nkijje mu ddiiro ekintu ekirala kyenjagala okunenya sipiika wa palamenti n'olukiiko lwa palamenti nti okweyagaliza kya butonde Yes Amonge asobola okuba nga yabadde ayinako enjawulo mu kuziika Sseggirinya nga waanaakwata ssente z'okuziika n'azikwasa abantu abatuufu natajja kufuna njawulo ye. Enjawulo etya? Toyinza kuŋŋamba nti nze jemba nfudde. Ompuliriza bulungi? Nkuwuliriza bulungi. Naye nfudde nga ndi promoter nga ndi mutegesi wa bivu nga nnyina ekibiina oba federation yentwala nga promoter nga ndina mukulembeze mu federation y'aba promoter nga be bannina ba promoter nga newe nali njogera ebigambo byange ebisembayo nalama neŋŋamba nti Ketyo nantwala nga promoter ayogeranga essaawa 5 ku mulambo gwange kwanze mu federation gyendi mu Keti ekyamaani wange neŋŋamba nti nga nze nalaba neŋŋamba nti Keti ayogeranga essaawa mmeka? Essaawa 5 ku mulambo gwange. Kaakati gwa nnumirirwa antaddemu omulambo gwange respect n'okwata okuddukanya kw'emikolo gyange. Ompuliriza bulungi? N'ogikwasa abantu b'essiri nabo. Kikolwa kya bulyake, kikolwa kya ffutwa, kikolwa kya kuswaza gavumenti. Webanga gavumenti yabadde yagala eziike Sseggirinya mu kitiibwa yabadde eyita mu leader of opposition era mu kibiina ekya Nuupu ne tukakasa omutima omubi ogwa Nuupu okugaana ebitiibwa bye baagala okuziikiramu memba waabwe. Naye wano babadde banoonya comeback ya Mpuuga. Okukola bino byonna ebyakoleddwa babadde baagala kavuyako olumbe. Mpuuga ekyobusiru kye yakakasiza nti talina magezi yadde muzadde kwe kukwata abaana b'omugenzi wakati mu kusika omugwa n'abajja ku mulambo gwa kitaabwe. Kyabadde kikolwa si kya nnono nga ye Muganda. Kale bino ebyensi byali mututte naye engeri gyagamba nti Muganda ng'ate na wakitiibwa mu Buganda yali badde tamenya nnono ya Buganda. Kiraga nti ssente zamusingira n'Obuganda n'ennono ye. Yalikiriza n'agamba nti kale yeye musiru n'akwata abaana b'omugenzi n'abaleka ku mulambo gwa kitaabwe. Saagala kunenya maama wa Sseggirinya n'abafamire ya Sseggirinya kubanga of course banaku balaba obuvunaanyizibwa bwe basigazza. Abantu bangi bwe tubeera nabo tebasobola kwetika obuvunaanyizibwa bwaffe kubanga tuyina ne be tubeera nabo mu bulamu ng'akimanyi nti agenda kukulabako enkya naye ng'era alina obuyambi bw'atasobola kukutuusaako yadde ku muntu. So essaawa zino bo balaaja nalw'ebyo bye babasuubiza. Balaaja nalwa nsonga ba palamenti yamaze okubalaga nti waliyo emitwalo 33 buli memba wa palamenti zagenda okusonda ze milioni 15 kyokka babalaga nti ssente ezo obusipiika wa palamenti omuntu gw'alina okuziyisaamu ye Mpuuga gwe mulina okwekwatako weemuti. Ekyokubiri Speaker wa Parliament oba oyagala okumunyoomoola olw'ekikofiira 15 kyava agamba ate ngenda weerera Nagirinya ono. N'olaba nga n'ogwo omugugu gwa Nagirinya Speaker akoze eki? Agutikudde. Kakati bo si banenya ebintu byonna byonna era abanuupu benda baba bakuba mu baleke bali mu kuyaggayagga banoonya we out. Bafune 15 kino balaba balina kye basobola okukola okubayambako ku ki ku baana. Ekyo nze sibanenya mbasonyiwa kuba bali mu kuyagga yagga. Essaawa zino abantu bavudde ku bulumi bwa Sseggirinya
era work hard. Tukole nnyo. Let's work hard. Essaawa zino nga Segirinya yakava mu bulamu bw'ensi ngatiddwa. Yadinayingibwa obujjanjabi mu bugenderevu. N'abantu bonna bakimanyi mulwadde. Abantu bavudde ku bulumi bwa Segirinya bali ku byanfuna na bifo bya Segirinya. Si kibi naye kyennyamiza. Kikola ki? Kyennyamiza. Kikola ki? Kyennyamiza nnyo. Era nsiimye nnyo Bampuuga nsiimye nnyo Bampuuga ne ba Anita Amongi ne ba Muhammad Nsereko okwagala emirambo. Mwebala okulaga omulambo gwa Segirinya laavu. Ekituufu kye kya Segirinya nga tugenda mu maaso. Kubanga ndabyewo okubagana empawa. Bannabyabufuzi abasinga obungi bagamba nti gavumenti eno yese Segirinya, gavumenti eno yese Segirinya. Kyokka nga ate naye kennyini Segirinya naye yavaayo ko lumu n'agamba nti yaweebwa obutwa nga kiva mu kamwa ke. Yabyogera ng'avudde mu kkomera. Ndabyeko omubaka Muhammad Nsereko ng'alina by'agamba nti mwabagamba nti nno nti waliwo yese Segirinya muli basiru nnyo n'avuma ate muli babumbatuutu. Segirinya yafudde bulwadde ng'obwa bulijjo ng'omuntu omulala yenna bw'alwala n'afa. Omusango guno twalibadde tusobola okujja ku gavumenti mu nsonga bbiri. Senga yagikola. Senga gavumenti yakikola. Beebale nnyo Segirinya. Nawulidde Muhammad Nsereko ng'agamba Segirinya n'omukulayira yali ava bweru nga mulwadde. Very nice. Yali ava bweru nga mulwadde ne mukola ki? Ne mukulayira. Segirinya yakwatibwa nga mulwadde kitegeeza. Nateekebwa emabega w'emitayimbwa. Ku kamera ng'ali mu komera n'akwata n'ekigere n'akiteeka mu kamera. Mu kooti. N'abagamba bannange nzigwawo nfa. Neetaaga okufuna obujjanjabi. Saba bampe ebbeeyiro ngende njijanjabibwe. Abasajja abo ne bakuuma Segirinya ne Ssewanyana emyaka emeka? Emyaka 2. Baali baagala afe. Without treatment. Nengo oli abagambye muki? Mulwadde. Segirinya yagamba yaweebwa obutwa. Kati awo tubajjako tutya omusango gw'okuwa Segirinya obutwa. Naye kennyini yakyeyogerera. Era ne batavaayo kwewozaako nti ffe tetwabumuwaako. Tubajjako tutya omusango. Era baba bataamuwa butwa. Baba tayagala afe. Nsonga ki lwaki teyafuna bujjanjabi? Does the Constitution of Uganda deny a prisoner to get treatment? Constitution ya Uganda egaana omuntu omusibe okujjanjabwa. Bamaze okugyeteekako emisango gya bijambiya. Segirinya bijambiya. Ssewanyana aleke kabbiya ku front page. Agende Masaka atima abantu b'e Masaka. Imagine. Kisoboka. Tulowoozaako kirowooza. Naye ku lw'okuba emisango giri mu kkooti ate gya gavumenti tuleke okubyogerako. Ekirala abantu tebamanyi bulumi Ssewanyana bw'alimu. Ssewanyana bamusiba ne munywanyi we. Nga bagenda basula mu kkomera litya? Limu. Emyaka emeka? Emyaka 2. Kitegeeza basharinga bingi mu myaka 2. Ate waliwo endabye nga balumiriza nnyo Ssewanyana oyo. Nga bagamba nti Ssewanyana ateekwa okuba amanyi ekya Segirinya n'okuba by'amanyi. Era Ssewanyana amanyi. Era ayogera lunwe nti Segirinya yaweebwa obutwa. Ssewanyana ayogera lunwe nti bamumma treatment batumma bbeeyiro nga munywanyi wange ate ye mulwadde nnyo. Kakati ani abadde amuwakanya nti tamanyi? Oba mulowooza tamanyi tayogera? Bannange abantu mubawe credit zaabwe we zeetaagisiza. Ssewanyana ali mu bulumi bwa munywanyi we ebyaddala. Nkugambye gwe teberezaamu ntambula butambuzi nawe okuva wano mpaka bondi bujje ennaku mmeka? Ennaku 3. Connection eyo bondi gye tubeera nayo mu nnaku 3. Eba y'amakulu nnyo tusharinga ebintu bingi. Saasira omuntu yamala n'omuntu emyaka 2 mu kkomera ku musango gwe gumu ng'ate bagamba babawaayiriza.
Sewanyana ali mu bulumi. Yes. Akavuyo akali mu kuziika Segirinya. Byonna ebyalunga bwe byatambula. Nze okusokera ddala njagala kwebaza ate nsabe. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nti weebale nnyo okuyimirira ku magulu ga abiri n'osasula ebbanja lya Segirinya lyeyakutuma mu kufaako. Era mmanyi nti Segirinya waali omwoyo gwe weeguli ate musanyufu. Eri President wa Nuupu Kyagulanyi. Kino kye twakoze, kye wakoze, wakikoze kusanyusa munywanyiwo omugenzi, so si ffe. Oba tugamba kiriwo mu bubi, oba kiriwo mu bulungi, gwe kasita wasasudde munnoowo. Weebale. Segirinya abadde mulwadde ng'ayogera lunwe. Abantu bonna abo abadde abamanyi. Segirinya abadde mukwano gw'abantu bonna. Ng'oggyeko n'ebibiina by'ebyobufuzi. Okitegedde bulungi. Abadde mukwano gwa buli muki? Gwa buli muntu. N'olwekyo Segirinya yali asobola okukyusa mu bigambo bye. Segirinya yayogera n'agamba Waiso tajjanga ku mulambo gwange. We baabatuuza Lubongoya yakyusa ebigambo bye n'agamba bannange. Nabyogeza busungu. Bino tubimaze nabyogeza buki? Busungu. Mwe mulowooza nsonga ki lwaki teyakyusa bigambo bye n'agamba nayogera lwa excitement nti President Kyagulanyi yababe avunanyibwa ku mulambo gwange yabayogera n'essaawa 5 naye kati nkimuggyeko nkiwadde empuuga. Naye kyasigalawo. Yakirekawo kubanga yali amanyi bondi ye ne munywanyi we. Okategeera bulungi? Kategeera bulungi. So, kakati twefuula abategeera ffenna mu nsonga eno ak'olumu. Kale yadde abantu abamu basirusiru nnyo mu bwongo bwabwe wabeera balina ebintu bye baagala oba nga batuukiriza ebyo bye baba batuma. Twezzeemuko ku magezi tuwe ebigambo by'omugenzi ekitiibwa. Mu kuwa ebigambo by'omugenzi ekitiibwa tewaddewo okulaba muntu yenna anenya Nuupu. Nze njagala okwebaza aba Nuupu okuyimirirawo. Ate ekyokubiri njagala kwebaza ba Foot Soldiers. Era mu kusaba kyengenda okusaba Bobi Wine, His Excellency Bobi Wine, okusinziira ku mulimu gwe nalabye ba Foot Soldiers gwe baakoze ku mulambo gw'omugenzi Honorable Segirinya. Tusaba mu buli kitundu mu buli district mu Uganda otukolereyo ekibinja ky'aba Foot Soldiers ekyetongodde mu buli kitundu kya ggwanga. Mu buli kitundu kya ggwanga. Era njagala kwebaza ba Foot Soldiers okukuuma obulungi poliisi n'abantu ba bulijjo ejjo mu kufa kw'omugenzi. Mu kuziika. Ba Foot Soldiers yonna gye muli mbeebaza okukuuma obulungi poliisi n'okukuuma obulungi abantu ku mukolo. Mwebale nnyo. Mwalaze nti ekintu kye mukola kirungi. Bagikuumye mu mirembe. Poliisi yagezezaako okwagala omenya amateeka. Poliisi yagadde okumenya amateeka etya? Poliisi yabadde yagala kubba mulambo eno ku oda za mpuuga. Naye oda za mpuuga obeza parliament. Wuliriza ku oda za mpuuga yabadde ku ground kulwa speaker Anita Amongi. Yabadde ku parliament yabadde ku speaker Anita Amongi. Kubanga abameka ba parliament yabadde n'abamekoma yabadde ku parliament. Mpuuga yabadde n'abaka ba parliament bameka. Sabe tegereza bulungi kubala abaddeyo bameka amanyi mulina enkwe mu video wabaye baddeyo kulaba abaka ba parliament yabaddewo n'abameka ababaka ba parliament. Mpuuga yabaddeyo ku speaker Anita Amongi. Abaka ba parliament babadde ku mulambo gwa munyanyi waabwe ne President Kyagulanyi. Njagala okwebaza ba Foot Soldiers okuuma obulungi poliisi ne mugiwabula n'erema okumenya amateeka ku kufa kwa Segirinya. Kuba senga bakozesezza amaanyi nammwe ne mutabawabula ne mukozesa amaanyi ate awo waali badde bavaawo n'emirambo emirala. Kubanga abaana babadde n'obulumi bwabwe. Almost njagala kutegeeza nti Segirinya abadde Foot Soldier. Yes. Segirinya mu byafaayo bya parliament mu bantu abasatu be baamuwa okugenda nabo mu parliament okulayira yatwala ba Foot Soldier babiri. Madada n'omulala omusajja omuvubuka gwe simanyi. Okitegedde bulungi. Bano abalala abawangula baloopu baali batwala abantu baabwe. Yes. Naye oli yalekawo abafamire ye n'atwala aba Foot Soldier be badde nabo mu struggle. Segirinya yalina ensonga.
Segirinya nze nali njogera naye one on one. Emirundi mingi enfunda nyingi. Segirinya alina ekigendererwa mu bulamu. Segirinya obulamu bwe bonna yali afana muntu wa bulijjo. Yali afana muntu wa bulijjo. Segirinya yayagala abantu ate nga asobola okubagabanyiza ku ekyo kyayina. Segirinya yamanya obunafu bwa gavumenti n'agamba naye nze kasitanfuna guno omusaala yadde sinze nnyina okukola obujjanjabi mu constituency yange kwe ngenda okugabanyanga nkola obujjanjabi mu constituency. Kubigenda mu maaso ndabyeko awo nga banakutegeezezza nti Muhammad Nsereko yavudde n'agamba nti twawudde lwaki mwagala emirambo omusajja badde tugenda mu ddwaliro kumulambula era n'abagendayo bagenda kwekubisa bifaananyi temumulambudde ate katumulambo mugulwanidde. Honorable Muhammad Nsereko nagamba nogamba gundi dwazi bamusabidde za bitundu. Honorable Muhammad Nsereko omanyi nze ndi munnakampala nzize mu followinga emyaka mingi ate munaye nga mulonda Muhammad Nsereko anti Muhammad Nsereko wa NRM omulongooseemu emyaka egiyise emabega Muhammad Nsereko abadde wa NRM omulongooseemu emyaka egiyise wa emabega era yensonga lwaki constituency y'e Kampala abadde agiwangula kubanga wa NRM omulongooseemu emyaka giri gyonna egiwedde emabega naye era mu buufu bwe bumu okumufaananya ku President Museveni. Abantu abalaba President Museveni nga yakajja bajjajjaffe batugamba mbu yali musajja mulungi ebiseera ebyo mu myaka ng'etaano egyasooka yali akolera nsi ye. Ayinza okuba wamaze okukula mu buyinza n'alyoka ava ku mulamwa nga mutabani we Muhammad Nsereko kati kyakoze bali mu balamu amagezi mangi Muhammad Nsereko era nze mmaze ebbanga lyonna nga Muhammad Nsereko oyo engeri gyakwatamu ebintu bye mu myaka giri egiyise nga mulaba ng'omuntu ategeera ennyo ate omwegendereza just mpeddemu maanyi mu myaka ng'ena esatu emabega. Naye omubaka Muhammad omazeemu nnyo amaanyi muganda wange. Njagala kuwa obubaka buno ku bigambo ebituufu n'ebikyamu byogenda osamwasamwa. Omanyi Muhammad TikToker? Muhammad Nsereko TikToker? TikToker, blogger, TikToker. Era oyagala mubalira mu ssalya bassefuko omubaka omulamba talina njawulo na ssefuko. Muhammad Ssefuko, Muhammad TikToker, Muhammad Chicken. omubaka wa Kampala Central Chicken abeerawo ku TikTok live azikola ku TikTok ne ba Chicken azikola ne ba Tamale Junior. Muhammad Nsereko alinga Tamale Junior kati TikToker. Kati mbadde nsaba gwe engeri gy'olinamu ekitiibwa kya honorable togoberera nnyo ba TikToker buli kimu kye bakola kuba ba TikToker bantu ba bulijjo. Yes. Baana bavubuka bato gwe musajja omukadde TikToker gwe tulinawo. Omanyi Muhammad Nsereko ye kitaffe ba TikToker ndowooza ye mukadde era waavaako kuba kuddako maama Fiina ba TikToker abakulu abakadde n'abalala Kabata akyali mwana muto ku Muhammad Nsereko. So kati kuba goli TikTok omukulu sengejja ebigambo byoyisa ku media. Njagala kukutegeeza Muhammad Nsereko honorable we Kampala toyina yadde obuyinza obugoba omuntu yenna mu lumbe lw'omugenzi Katoluwama. Ekyo kiwagambye tokiyinaako buyinza. Njagala kutegeeza nti nze tomanyi naye tomanyi bondi yange n'omugenzi Katoluwama.
in fact njagala mutegeeza ntamanyi bondi yange n'omugenzi Katolubwama nze omugenzi Katolubwama nina ka video ngenda kakuwa okateekeyo mu last moment size yakola ka video ngandi naye ne sister wange Kitone Nalongo natuuka ku serigama nti naye banaye Katonda ono muzibu omwana wange ono Jemba tayali badde mwana wa Kiweewa kuba Kiweewa yabeereyo yemerera mu byewe musajja wa mirembe naye ono omwana wange muyiribi mugezigezi nganze yali badde dalanga mwana wange ava mu ntumbo yange nze nabeeranga n'omugenzi Katolubwama akaseera katono naye mu kaseera ak'essanyu nga buli wafuna obudde oba ne munoonya aŋŋamba mutabani ndi wano jangu ndi ku sawuna ebunamwaya atojja ku sawuna jangu kwewooma ku Poko Joint oyagala kuŋŋamba Muhammad Nsereko nti ne gye tuliira embizzi kwewooma wajjangayo era wabeera nnyo ne Katolubwama walyako embizzi ne Katolubwama musajja musiraamu oli musajja musiraamu abasajja bali awo kwewooma Muhammad Nsereko ayagala kutugamba nti tetunganye yali munywanyi w'omugenzi Katolubwama naye yajjawo obuyinza okusengejja banywanyi ba Katolubwama yajjawo obuyinza okusengejja banywanyi ba Katolubwama ffe tuwangadde ne Katolubwama akaseera ketuwaddewo nga tukuze nze Katolubwama abadde taata wange almost ng'era muyita taata simuyita nko muzeyi muyita taata okitegedde bulungi last moments ompuliriza bulungi nze yalimu naye naliwo naye okitegedde bulungi kakati nze erimu nankyukakyuka ekyo kyo kiri munda mu nze kakati wogamba muno totwagala ate ndi wano activist atalina kifo kyenjagala foot soldier kati wotugamba muno totwagala ku mulambo gw'omugenzi Katolubwama kitaffe gwengaani oyina moments wa missing okubeerako n'omugenzi Katolubwama okugeza towanywako kiraabu naye nze nanywanga naye kiraabu tewajjako kwewooma ne tulyako mbizi naawe era oba kubanga wajja mbadde nakyo ngenda kukyogera nti wagirya naye tewajja ompuliriza bulungi kakati n'olwekyo newoba oli musiraamu nga yakolagana naawe leka abatali basiraamu abanja naye omwenge bajje kulumbe lwa munywanyi waabwe leka abatali basiraamu be yalyanga naye embizzi bajje kulumbe lwa munywanyi waabwe leka abasawo abaganda n'ab'ennono abakkiriza mu bwangwa n'ennono abakolagananga naye gy'otaalinga ng'oli mizikiti bajje ku mulambo gwa munywanyi waabwe oli yali mukuŋŋaanya yaliwo abantu bonna ate era totuleetako akamanyiiro kubanga wona ayambala engatto etakujjaamu twali tulabye abanene emirembe engalo saagala onyooma empuuga yali w'amaanyi oyo gwe walabye alina obutebe obwereere e Masaka yali akuba bisaawe mpuuga muzeeyi Muhammad Nsereko tugezese ojja tulaba ebigambo sibya kutiisatiisa ojja kulowooza nti nno olwanyisa Bobi Wine ffe tetulina buzibu na muntu olwanyisa Kyagulanyi ffe ekizibu kyaffe si ye Kyagulanyi ffe ekizibu kyaffe Kyagulanyi byakkiririzaamu ekyo buli nnaku nkyogera lunywe nawe munaayogera gasiya yenna nga temukoze bye Kyagulanyi byabagamba kola we shall not give you a gap tusaba omulembe guno ogw'abantu abakulu ogw'abavubuka abato okuwa abantu abakulu ekitiibwa abantu abakulu mubeere kyakulabirako nammwe muwaŋŋane bakulu bannammwe ekitiibwa sebo namuwulidde ng'asesema ku TikTok nti tetubalaba ku mulambo gwa Katolubwama gwani ye ng'ali mu nteekateeka z'olumbe pozi anoonya tujje n'embizzi n'enti z'embizzi ku mulambo gw'omugenzi kibadde kisusse tatugezesa era wenva wano ngenda kwewooma kunyonnyola banywanyi kya munywanyi waffe ennaku z'omwezi ze zino tulina okulumbawo wali kulumbe tuyinza n'okulya ekijjulo
ne kabbi yawo ku mulambo atuyingirire tumuswaze swaze tulabo bana je wali bigodo byembize kutujjawo tatumanyira nsereko tatumanyira anti tumanyire ng'oyambadde ate ng'oli mwetegefu so si wano mu kutiisatiisa mutemuyina buyinza bujja ku mulambo ku lumbe lwa Katolo Bwama wakali olumbe tugobe ku kuziikako olaba oba tunajja naawe Rama tetujjanga ku mulambo gwo yagambye nti kati bayawudde kati twayawudde okwawula mu kibiina twayawula dda oyo ekimuluma ku Bobi Wine nino si kinene kiruwa omanyi Nsereko buloka w'abannabyabufuzi yagenda kugamba Bobi Wine akolere Museveni Bobi Wine n'agaana kyekimumenya naye bizinesi weegaana ng'ogezesa abalala olwedde olina abantu bangi b'ofunye genda naabo tewatunda Bashiri ali bulungi ye yali buloka we mana basajja abo manya abasajja abo banywa enjaga yadde tebanywa mwenge abasajja abo banywa enjaga yadde tebanywa mwenge kati Muhammad Nsereko obusungu obungi yabujjewa kubanga mu batesitesi b'okuzika Muhammad Segirinya tiyalabikako ne mukuziika sinawe namulabira wonna naye n'embere yamaze kubeerawo nindaba obusungu bwayogeza buyitirivu nnyo oba Nuupu enna kyeyamukola ekyamaanyi kitayogerwa gambye yo tiktoka fa tiktoka toogera oyo tiktoka ayogera ku buli ekiriwo so okwogera tetwali munenyiza just okwogera rubbish kitumunenya ye issue tetwali munenyiza kwogera naye okwogera nonsense kyetunenya Muhammad Nsereko n'okuyingiza omugenzi Katolo Bwama ompuliza bulungi mu nsonga za Segirinya kati naye omulambo akozesa mulambo gwa Katolo Bwama okusasula obulumi bw'omugenzi bwewusa andi tujja bagambako tujja kubagambako gasajja mmwe naye ekovu teriruma naye olinyigiriza ennyo naye olikola ki liruma ensonga za Bobi Wine okugaana ekibulooka kyo tezikumanyiza Bobi Wine get other ways of working with him if you know you don't need him he does not also need you abasajja abo babi bali smart bambala amasuuti ne saati enjeru bateeko n'entalabuusi ne bagenda n'emizikiti ne boonoona obudde n'abagenzi okusaalira ddala nti bagenze kusaala naye balina emitima emivundu ate bulijjo bagiterese batandise okugijjayo mu lwatu abo ba Muhammad Nsereko basajja babi balaze ettima ku mulambo gwa munnaabwe ayogedde nonsense throughout kale omusajja oyo nali ndabanga alina amagezi teweemalangamu olalimba siwa akamiliyoni teweemalangamu ddala teweekolanga ki teweemalangamu nalabyeko awo nga agamba nti nno abantu bwe baata abasibe okuli Muhammad Segirinya ne Alan Sewanyana nti bananupa abamu babuuza babataddwa ki babata era mukukkaanya mukola endagaano ki gye baakoze nga babata kati nga ye agamba nti ebibuuzo bino byali badde tebibuuzibwa era nga ye alaga nti oba oli awo nti bano okuteebwa kyaluma ekibiina kya Nuupu kati obuzibu abantu abo basanga balemeredde okwawula ekibiina kya Nuupu ku ba tiktokers ne ba bloggers era banenya ekibiina kya Nuupu ensonga nnyingi ezitali zaakyo kati mukulu Muhammad Nsereko obuzibu bwe muyina temwawula bannayuganda
abawa endowooza zaabwe nga bannankyukakyuka na organization ya kibiina kya Nuupu. Kubanga osanga omuntu nakugamba nti abana abavumira abantu social media aba Nuupu bakishagwa ntabagambako abagambe katusange wanze Kyagulanyi namusinkanako omulundi gumu nali na lwalaba mu video ne mubuuzaako ne tunyumyanyumyamu awo ompuliriza bulungi okuva kole sidanga mukola ki kumuzisinkana kyokka nze yafuna omukisa okumusisinkana nze kulwokuba mbadde ndi naye mu music industry ekyokubiri ndi ku limelight ndabika mangu okitegedde bulungi nti mukwano na gwa taata wange Kyagulanyi on personal level mukwano gwa mukulu Gerald Kiweewa ng'omuntu okitegedde bulungi kitegeeza nze oyomera okumugamba nti Kiweewa Jemba Kiweewa ayagala okulabako ompuli agamba bambi ajje mutabani wani wa mukwano gwange abaana aboogera ensonga z'enkyukakyuka bali Denmark tebalaba na Kyagulanyi tebamumanyi tebamulabanga nako naye ensonga Kyagulanyi zakkiririzaamu ze bakkiririzaamu bali mu America bali South Africa otegedde bulungi abaana bali bundi bujjo gye bakolera obuvidiyo abaana bakolera buvidiyo kapeeka abaana bali Bukuya abaana bali Fort Portal abaana bali Masindi tebamanyi Bobi Wine bamulaba ku TV just ebigambo bye boogera ebyo ebibali mu ndowooza zaabwe ompuliriza bulungi era wakati mu laavu n'obuwagizi bwa munywanyi waabwe gwe balabamu future y'okubalaga ekkubo lya Uganda ennungi kati ebigambo bye twogera temubiteeka ku Nuupu mugambe nti bannayuganda aboogera ebigambo bino ffe tubyogera nga bannayuganda abagala enkyukakyuka okategedde bulungi nkategeera bulungi otegedde we bavugira ebintu bino kibalira naye era nakyo kiraga bunafu bwa kutegeera kwabwe obunafu bwa thinking capacity erowoozesa Muhammad Seggirinya nti ebigambo byayogedde ku Muhammad Nsereko nti ebigambo byayogedde ku TikTok nti bikwata ku buli muntu mu parliament oli TikTok yabadde ayogeramu bigambo tine wakubadde mubaka wa parliament naye bajja kumukutuka teyogeredde babaka ba parliament abatabyogedde ku parliament wabanga yabiyogedde ku babaka ba parliament atuwe ebbaluwa ensayininge nti gwe babigambye byogera yabyogedde nga TikToker. He is a TikToker. Kubanga eri abantu and in TikTok will even joke. He maybe he was joking. He's a good joker. Eri abantu abamu nga tukola izi interview nagamba anze siri mogezi wa kino naye ensonga yange eri bweti. Nze siri mogezi wa kibiina kyange naye ensonga yange eri bweti. Kwebale nnyo. N'olwekyo twagala kubategeeza muddeemukko ku magezi. Mukulu Muhammad Musiramu tokola bintu bya kikafiiri. Tulako eka mu nju yo okole woti. Don't relate ebintu byetogera ku TikTok nawe kobeera. Ayina ne page. TikTok akola ne live. Okitegere bulungi? Yes. Ebi byetogera tuwandowooza zaffe nga bannayuganda. Naye wawadde opinion zo nga bannayuganda. Wabadde oyogera ebigambo byo nga TikToker. Not on behalf of the parliament of Uganda. Ekyokubiri, parliament ya Uganda webanga abantu abali mbali mu kusesema. Ekyo nga boogera. Anti waliwo okusesema n'okwebejjagala. Okulyoza munda. Okusesema ofulumya. Okwebajjagala webajjagala mukka. Okitegere bulungi? Yes. Webanga yabadde yagala okuziika Seggirinya mu kitiibwa, yabadde alina okukozesa abantu ba Seggirinya bennyini. Abafamile. So sikozesa balabe ba Seggirinya. Ekibiina ekibadde kitwala Seggirinya era Seggirinya kyabadde akkiririzaamu mu Uganda kya National Unity Platform. Parliament yali ku organization yonna n'amagye ne police gye baagala okukuuma ku mukolo gwa Seggirinya n'ebikwasa leader of opposition kubanga abadde mukama wa Seggirinya emirundi ebiri. Abadde mukama wa Seggirinya mu kibiina ngera mukama wa Seggirinya mu parliament. Kiki batamwesizeeko. Wabula kulwokuba Banita Amongi babadde n'enjawulo ku miliyoni z'okuziika Seggirinya nga bano tebalina bwe bajja kubasaba njawulo
kubalabisa nga balina okukwata omubbi munnaabwe Mpuuga gwe bazze babba naye bamukwasa ensimbi azzeeyo kickback era bannayuganda temulaba ekyo nakyo kyetaaga bateeka mu bwongo buno obuzibu bwa njawulo si bwakuziika mu kitiibwa bwa njawulo. Mama Wasegirinya yeebaza nnyo Mpuuga. Mutuufu amwebaza. N'amugamba bwebale nnyo onambudde nnyo mu ddwaliro akasente n'okaleeta oba oli awo kubanga Parliament gwe badde etuma. Kubanga yakolagana ne oli speaker. Era Mama Wasegirinya ng'omuzadde si mukyamu. Ekyokubiri newe yali badde nga Mpuuga abadde mukwano gwa Segirinya ng'omuntu n'amulambula n'amuwa ne ssente si mukyamu. Omuntu abeerako n'emikwano gye. Osobola okubeera ne mukwano gwo nga si wanzikirizayo. Nga si wanzikirizayo. Yes. Okitegere bulungi. Nze nyina mukwano gwange bamuyita in fact mukwano gwange yafuuka na muzadde wange taata wange. Bamuyita Muzeeyi Balije. Nalwala emabegaawo. Kati mba ne Muzeeyi Balije ne mugamba dadinze obulwadde bunzita. Sina nagamba no. Genda bakujjanjabe. Nagenda n'asasulira bills. Ku care clinic. Nibanzijanjaba. He's my father. Takkiririza mu kyenzikiririzaamu. But he's my dad. Yanzaala. Tuyina emikwano. Gwe simanyi kyokkiririzaamu. Naye oli mukwano gwange. Simanyi aluna mu biru kyakkiririzaamu. Naye mukwano gwo. Oba okitegedde bulungi. Misa kisemakula simanyi kyakkiririzaamu naye mukwano gwange. Okitegedde bulungi. Yes. Nyina abantu nga mikwano gyange nga simanyi bye bakkiririzaamu. Omukwano mulala. Godfrey simanyi kyakkiririzaamu naye mukwano gwange. Okitegedde bulungi. Yes. Nze ndabye ebintu mu nsi siraba nko bantu babongo buyabayaba kwenkana Muhammad Nsereko. Ndabye abantu abatategeera, ndabye abantu abasiru, siraba nko muntu wabongo buyabayaba kwenkana Muhammad Nsereko. Oba tovoddemu awo. Obongo buyabayaba kitegeeza kyotegedde ki? Omuntu obongo obuyabayaba abatategeera buba abaali awo. Abatera n'ategeeramu naye n'atategeera kinene. Bwe buyabayaba. Seba musajja ategeeza wa 24. Ategeera tayogera bye yayogedde ku TikTok. Pozi nga yabadde azannya wanyi ku TikTok tuzannya nnyo. Yabadde azannya aveeyo atwetondere. Tulabiko families nyingi. Government nevayo nezisuubiza tujja kukola kino ne bitakolebwa. Nalaba mutabani wa Olanya yali speaker wa parliament yavayo n'agamba nti government yatusuubiza okumaliza ennyumba za muzeeyi. Ennyumba ya muzeeyi yali kati nabakuggwa eyo mu kyalo naye nti twali kyali kikoleddwa. Bangi bavudde ng'agamba nti government yatusuubiza kino teyakikola, batusuubiza kino tebakikola. Kati family ya Segirinya tebana kye bagisuubiza. Naye nalabye maama wa Segirinya agamba nti abaana kati n'ekyokulya kibula mu just mu nnaku 2 lumu omugenzi nga amaze okuziikibwa n'ekyokulya kibula era bali wano biki tetulina ssente tuli bubi. Embeera egenda kubeera etya? Segirinya yalina abaana 20. Kinsanyusizza era nsaba Allah Mukama onyongera abaana asukkemu abo abaana ba Segirinya kuba Segirinya alese omukulu omutuufu era tajja kusaanasaanawo nga we mulowooza kubanga azadde abaana 20 abatandise okubulwa obuyambi bajja kubufuna. Bajja kola ki? Banabufuna? Abantu bangi babaddewo ne bakula nga tebalina bazadde baabwe. Bajja kubufuna. Katonda ono yabateekawo mu mukululo gwa Segirinya. Ompuliriza bulungi mwetegefu okubalabirira yasooka. Tulekerawo okulowooleza mu gavumenti eno kubanga just mugirabanga eriwo naye eri mu kamunguluze teriiwo. Bannayuganda omugenzi Kirumira nze yali mukwano gwange ku personal level afande Kirumira era bwe yagenda ebuyende yanyiiga nnyo naye bwe yagenda ebuyende nagenda okukolera she ebuyende nga toyize ebuyende baziyita Kirumira yasanga tebazimba toyi n'abazimbisa toyi ku mpaka ababbi abaali ebuyende
ne badduka mu Buyende ng'abakwata nnyo ne bagenda mu Kamuli. Abantu b'e Kamuli ne basaba gavumenti ekkirize DPC w'e Buyende abeere nga ye DPC w'e Kamuli era nga yonna atwalayo ekitasoboka. We nali naye mu woofiisi e Buyende yaŋŋamba muto wange ekituufu kiri nti najja eno nga saagalayo naye nkoze ndaba abantu engeri gye banjozaayoza naye nyongera n'enfuna amaanyi. Ne mugamba Katonda eyakuwandako eddusa okukola ebyo byoko agenda kubeera naawe empaka. Yes. Myaka gyadda. Ompuliriza bulungi? Mpuliriza bulungi. Kakati gavumenti yeekutte ku bisubi binyegenya. Era ensonga lwaki gavumenti ekyalina amaanyi ekintu eki kozesa bubi nsimbi ya miwa musolo ng'egiwa abantu beesuubira nti basobola okugiyamba okugira ng'ebeerawo. Naye n'agaana Museveni okuwa abantu ssente lwategeera nti yali yavunda mu ngulu ne munda gavumenti ye ng'ebula bunuzi kunogoka. Kati omuntu ava ono nga talina yadde ebibiri notta omwana we n'omuwa miliyoni 2 kulwokuba talina nazibadde zigenda kukola lumbe n'asooka n'agamba wayi afudde byansi. Nalaba akatambi nakala downloadinze wano nga taata wa muganda wange omugenzi Kirumira ali mu kwogera nti bano bampise none ssente bakathalini kusaasira naye bannimbe bulimbi akatambi nkalabye abantu bakakomezaawo ku TikTok. Ontegedde bulungi. Naye ng'omwana we bamukoze eki amusena masasi. Kyekyo kiweezezaawo gavumenti ya Museveni pity money. I got a one-day statement of Eddie Kenzo. Ne musonyiwa. Yagamba nze muganda wange nze nanoonyawo obulamu obusinga okubeera obulungi n'okudda ku byannwanirira abantu nensalawo kubeera bulungi. Yali tannafuna bwa presidential advisor afunye bwa president wa federation n'agamba ye yasalawo ye kubeera buki okubeera obulungi okusinga okubeera ku side y'abantu okusinga okubonaabona n'okulwanirira abantu. Opinion ye ng'omuntu ne ngamba gwe wasalawo kubeera bulungi n'ova ku bantu. Nendaba abanywanyi bamusemberedde bwe basalawo okubeera obulungi nga be ba David Lutalo. Engamba we mutyo masalawo okubeera obulungi be bashiba konze bye mwabasalawo okubeera obulungi ne buva ku bantu abalala baddukayo be baali basazeebo nabo okubeera obulungi baleka tebafuna bwenkanya. Abali mu federation abaddukayo ba Spice baddukayo bakalo ka Nantongo baddukayo ba Bitusi baddukayo ne bagamba abantu betuzeemu basazeewo okubeera buki bulungi ne bava ku nsonga z'abaki ez'abantu. Katutte ekigere ffe tuddeyo mu nnaku yaffe mu nsonga z'abaki ez'abantu. Teriyo nsonga nnambulukufu. Ba Spice Dina lwaki baava mu federation, ba Bitusi lwaki baava mu federation, ba Karo Nantongo lwaki baavaayo mu federation. Baavaayo because bazuula nti bali basalawo kubeera buki bulungi. Basalawo kubeera buki basalawo kubeera bulungi. N'olwekyo tulina abantu abasalawo bo okubeera obulungi mu Uganda nga tebafa ku birala nga ba Muhammad Sereko ba Mpuuga ba Bedi Bwanika basalawo kubeera buki kubeera bulungi ku side yawo. Ba Joyce baagala basalawo kubeera buki kubeera bulungi. Bano bawe ekitiibwa Joyce Sebigwawo basalawo kubeera buki bulungi. Ono omulala eyali eyesimako kuba president omukyala w'e Rubaga omukulu bamuyitaani omukyala omukulu oyo Betty Kamya basalawo kubeera buki bulungi. Ba Nobert Mau basalawo kubeera buki bulungi. Wakitegere bulungi. Abo nabo tubayina tubamanyi era tubakola ki tubalaba. Kakati ffe abakyalwana okubeera obulungi nga tuyita mu nkola y'okubeera obulungi ffenna wamu nga bannayuganda. Ffe tukyali abasiru naye ffe abangi. Mwe mukyali abasiru naye ffe abangi. Olunaku lumu tujja kubawangula abasalawo okubeera obulungi.
era bajja kutwegomba abasalawo okubeera obulungi. Ba Abitex basazeewo kubeera buki? Kubeera bulungi. Bavada ku nsonga z'abantu. Nina kulaba naye ku nsonga za Alien Skin. Ku nsonga z'aba promoter kiki kye nagambye. N'omuntu gw'otakkaanya naye ng'olina ky'okola naye mukole ekyo kye mulina okukola naki? Okola naye. Tambula ogende. Tosala line. Tosala line. Twali twogera ku nsonga z'aba promoter. Ndi mukulembeze mu ba promoter. Nze nkulira abavubuka mu federation. Ndi mukulembeze. Kiregeeza siyina kugaana kubeera na minister balamu ngate ntuula ku lukiiko lw'obukulembeze. Naye era wetufuna obudde okwogera ku by'obufuzi nga mugamba naye mukulu nga muwaba kale akasente mukafuna munywanyi naye nga muwaba kubanga era ekituufu bakayina naye era bakalya bokka tebakatuwa kubanga bakimanyi tetukeetaaga. Bakebulizaamu bokka. Minister mukwano gwange era ankubira nsimu nangamba gwe wano nga wakoze kikyamu nanga nade sitegedde nsaba kunsonyiwa naye goba endwadde zonna Kuma Fitness ku Kings Fitness Center tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center ku Kings Complex tukubire ku 0774 52 88 47. Don't stop until something happens.